kati omwami oyo mulekwa alina mu famire y'omuntu yenna naye alina nnyina ne kitaawe Uganda abalina we bali ne baganda we bali ne bannyina naye yasalawo ekintu akikole n'omukazi gwatalina amuwadde omwana. Yes. Saaligala nnyo musalira musango naye nze ndaba ng'ali mu nsobi kubanga eyo poloti pretty much yagigulira mukyala mu mukwano nga bw'onoogulirayo omuwala akamotoka ate bw'omukyala noyagala okamugyeko kati oba omugyako kaaki nga tewakagula mu mannya ge ng'okalaba kutanga poloti yagigulira mu mukwano yali talina ndagamuntu mukyala yali talina ndagamuntu. Yes. Yali asobola okugamba nti maama mugule omukyala abeerewo ng'omugi yali asobola okugamba in that case kati ekyo kikola n'omukyala gw'omanyi nti alinayo abaana babiri nze ekyo nkikola mukyala nga alinawo abaana babiri ne bwaba omu oyinza omugamba njagala ogule poloti eyo ngeri yinza gye sirina ndagamuntu ogambe nti ogiguze gwe n'omwana wo omanye nti oba n'omugaa gigule ngeri manya ga mwana at least sindika muganda we omukyala abeere witness ti poloti eno tugenda kugigula naye tugenda sooka tugigulira amanya ga maama naye njagala obeerewo ng'omujulizi asayininge ku babaddewo bwenna ajja tukyuse ekintu ekyo naye bw'aba mukyala nti alinamu omwana omu babiri kyalibadde feya naye simanyi mukwano like eyo ofa ogiwadde munno mu mukwano ng'omuntu bw'agulira omuwala enju emmotoka n'amuwulira biki eyo mu bamateeka matuufu poloti ya mukyala okujjako ng'agenda providing evidence zonna sente ze yamuweereza naye we yalinga aweereza sente zaaliko nti za poloti kuba ayinza okuleeta sente ezo mu mateeka n'agamba ezo sente yaweerezanga za this naakuki nze nensevinga nga nze ng'omusajja alina kasente aliranda nyatuwa akasente akawerako nampeereza ku piipu natuweereza ez'okulya tuli balwadde kati zikomwana abadde annyamba mwenna kisevinga sente nengula poloti naye ye nga ye abadde tagulanga poloti. Oba omukyala ye yagambe nti yazimuwanga laava. Nange kyendaba. Naye nabuuza milioni 10 nziyinza okuwanga laava walabako laava gwe bawa milioni ekyo. Kiki kyaliko? Abantu badonatinga body parts. Waleta milioni 10. What is this milioni 10? Sija mitwalo 3 ya dola. Mitwalo 3. Kakati omuntu wanasobola okugenda nagulira omukazi emmotoka ya mitwalo 8 egya dola bakko. Emitwalo 3 egya dola siza milioni 10. Eziwera. Giringana mitwalo 2 mu 7. Kati oba omuntu asobola okuwa girlfriend kidney nze namulabako ng'omuwala alina kidney failure zombi zifairinze ne bamugamba naye bw'ofuna eyo osurvivinga osobola okubeerawo ne kidney yamu gayi n'agamba bagikole bagimuwe kasita baba nti bamakinga naga olina wa mukisa basawo okukebera nga bagamba muli compatible bamugyamu kidney bagiteeka mu muwala kubanga ziri zombi zaali zifairinga and she moved on with life. Omanyi cost ya kidney? Omuntu yakakuwa lita z'omusaayi 2 nti okumusaayi banzeko lita 2 bazimu kati omuntu emitwalo 27 egya dola gye gikola obukadde 13 tegiggwa kuba emitwalo 3 gisooka na bukadde 10. Kakati bw'abuuza nti yali alabye eri omuntu agaba bukadde 10 mugamba abeeremu. Omusajja ate omukubye mu bituli. Omusajja omukubye mu bituli. Tali serious. Tali serious. Okay. Yeah, tali serious. Yabigambye at least bw'oba owulira nti yali takikolera mukazi we. Yali mugambye ekintu kino tugenda sooka tukigulire mu brother oba tugenda kigula ne brother naawe anaabeerako omuntu amuli presentinga. N'amanya in case omukazi agala okukisika ono ajja kugamba nti no this is not the way it is. Brother yampeereza sente nze nazikwata ne tugenda ne girlfriend oyo ne tugula poloti ya brother oyo witness mu kooti amala naye ali nani
Taina. Kati bomukwano bokola kugamba simanyi nawe mukwano gwe bagufuna. Laavu zaabwe sizitegeera abantu abo. Like, you can't just wagwa mu mukwano bintu bya kinankani bwe bityo. Kati akkiriza agenda akole. Agenda akole. Agenda akole. Yagigulira mukazi. Oba agamba omukazi nti byonna ebibaddewo biki, alabe bwakwata mukazi alabe nga muzaalamu omwana. Amanye omwana n'agibeeramu. Naye nze nsubira kati Nyazaala musibira. Mbu Nyazaala omuwala we yatunda poloti. Sente yaziwa Nyazaala, mbu Nyazaala n'amufunire ewalala. Kati Nyazaala bamusiba kwa kubeera na sente zino ze batunda mwene. Yagitunda. Omukyala mbu y'omukyala Akireminga yagitunda. Bwe yagiteeka katale era waliwo Akireminga ye yagigula. Omukyala waliwo Akireminga yagigula. Atanga nokuba wa munju ng'ali mu saako zaabwe just aliwo obuvezi kulaga nti nagigula. Era tetumanyi kirabika. Kati Nyazaala kiyingiriramu. Alina evidence nti sente bazikwasa Nyazaala. Mbu police statement mbu omuwala we yagambye kati ate ye Nyazaala sirina sente. Kati anti sente yazuwa muwala n'agula poloti. Kati nnyina w'omuwala asiba waaki. Nti ono omuwala we yatunda ennyumba eyo ne poloti. Sente yaziwa maama n'agula ewalala. Kati maama bamuleetamu nga suspect lwaki sente zino ziri wazireete mbu. Naye golaba mu mateeka ekyo kyali saanye sente waziweereza ne likodi za sente waziweereza muwala. N'agula poloti mu mannya ge. Kati bw'aba agitunze whatever kye yawa nnyina yakimuwanga mwana wa maama. Omwana wange yajja n'aŋŋamba nfunye sente n'ampaako ng'omwana gwenzaala. What is your problem omuwala okuwa ku sente? Baana bwe yali tannakwana ku mwagalo oyo omwana yandabiriranga. Kati gibe emitwalo ebiri agimpa. Era bwe yaŋŋamba nafunye ku sente leero maama nkuwadde kakadde ne neebaza. Gwali musango omwana wange okumpa ku sente. Ogwo gwe mulundi ogwasooka okuwa nnyina sente. Teyamuwanga sente ngono tannamwagala. Kuba yate maama yagambye oyo omusajja kuba kye tamumanyi yamanyi oli gwe muwala we gwe yazaalamu. Bwe yagambye Kawempe. Era alina kuba nga tamumanyi. Yakyalayo. Takyala gwe yajja bagula amapoloti. Benu Nyazaala tamumanyi. Nyazaala ye we yagambye. Era tamumanyi. Ate Nyazaala mutuufu. Oyo tamumanyi naye gayi babeere serious. Ebyo byono kusheka ogwoho siti ngono sheka pasi mu byabayamba. Bagamba omukwano gusinga Oluganda. Naye fine to certain extent, but keeping a gap in the family. Kati kimanyi nti ono yejjusa yalegese nga naleeta mu buleesi muganda wange. Kyandi mukoledde. N'amugamba nti brother baawo ne sisita abantu aba. Mumekinge sure nti endagaano ewandiikiddwa mwembi teri akuguza poloti ku ndagaano n'akusaba ndagamuntu. Ku ndagaano. Ku ndagaano tebibiriyo. Ate endagaano gye batwala ku kyapa. Endagaano yaliwandiikiddwa nti Joyce aguze ne Musisi ababaddewo ku lwoli Musisi ataliiwo. Ono n'ono. N'amugamba basayininge transfer muziteekaawo. Transfer zivunda. Audit. Teri akugana kuzimba mu polotiyo nga wadde si ya kyapa. Nyini taka asayininge transfer, brother agenda nazo. Zisayiningidwa. Audit. Transfer will be done in Nyanzize. Anytime ya transfer bwetuuka, endagamuntu yeetagisa. Nze I came to Kampala nemala weeks bbiri and nenfuluma n'endagamuntu. So kati just like 2 weeks. Ne ku ndagaano taliiko ate endagaano teweetaga kubeera na ate endagaano teweetaga na ndagamuntu. Omanyi property zetuguze nga tetuli ku ndagamuntu ne bazigula nguzo on my behalf n'enjirinya n'enzija ne tusayininga transfer ne bagenda ku kyapa endagamuntu ekola ku kyapa. People balina okukola due diligence. This is like a common sense. Omuntu bw'oba wakulira Uganda poloti okugula endagaano teweetagawo ndagamuntu. Era ositanya kugamba endagamuntu eriwo eyagula. Nze aguze mukyala gundi yaguze ku lwono bali babiri. Kale omuwala muteekeko musanyusi.
yali badde amukutte bw'ati maama kwali ne girlfriend kwali brother abaddewo ng'omusika maama si yakusalirawo ssente oguze poloti oyagadde girlfriend abeereko it is okay maama bwe nsazeewo kale kati essaawa zino babadde basobola n'okusesenya yagula enju nti poloti eno yagulwanga muganzi wakutaddeko naawe ssente era n'azikuweereza ekiraga nti abadde aweereza ssente za kuzimba kuba ne ku poloti mwagigula kwani then zino ssente zonna z'abadde aweereza zalibadde ziraga za construction wekimanyi nti wetuba tuweereza ssente wano noyitiriza oweereza ssente at a certain point bakubuuza what is the purpose of this money family support construction bikiweebwa ebitubuuza bwe ziyitirira obungi kugamba tuwe ne kwaidiyo simanyi era ndani basindika ssente if you pull those records sobola n'okulaga nti waweereza miliyoni ennya wateekako purpose construction nali because ezo zonna evidence zisobola okukola kati essaawa zino bamugamba watunze ennyumba mu bukyamu wabadde tolina gitunda wekka kubanga togi-owninga wekka oba ssente ze wagiggyeemu afu gireete okimanyi nti ono abadde asobola okusika afu ku ssente ezo kubanga aliko ziraga nti kyali kyaba namanya oba si kyo baali mugambye nti toyinza kutunda wekka ekintu kiraga kyamwaba owokubiri aliwa nti teyaliiwo nti kati era yamusayiningira luli oba gwatumye era neddajjemu amusayiningire ku ssaawa y'okutunda okimanyi nti osobola okunsayiningira mu kugula ng'obaddewo ku lwange naye kizibu okunsayiningira mu kutunda nga witness kizibu kwagala kikaaki nze mulimu eddagala lyesimanyi oba emiti teginnamera gibalugesa ndoza tebanagisimba egyange gyoyinza okumpa gwogamba nti ono ensobe eri kunkuba mu bukyamu akkirize akkirize yaggweramu kyamulya oyo ye siraba munyazaala muviireko ddala tamugatta mu bintu bye obuzibu bw'abankuba kiki obuzibu bwammwe kiki kuba mpulidde nnyo bingi nafuna girlfriend ku whatsapp bamaguka kati what is the cost of living London to Uganda wane London wa 8 hour flight nga zino zena ze Florida 5 just add 3 for Uganda ni tiketi tuyetaga na dola nga 10 terina ku cost ya tiketi ya America from London to Uganda just go fly and fly out on Monday zimenenga byumwana wane yavano kubokuna nanganya Uganda na documents zenye nokusayini oyagala yo kinembuzo ovayo dinanga ku Tuesday nembuza what I talk about nangamba I'm taking off today nja koma ku Tuesday utunulira value ya sente zotademu aguze poloti aguze takaliri mu milioni 8 bagala endaga muntu bagala kusayininga ticket ye mutwala okere mu ya promotion ya $10 mwezi return ze milioni yezi naye ettaka lye bamwagala okusayininga abe watekeke emikono ku ndaga muntu yaletaddemu emitwalo gya dola egi ebiri bukadde kinana kati wati zimitwalo ebiri ku $10,500 tebabikola kati yolugamba ne mukama wo nti can I have 2 days off nzigatta ku days zange off yandi off weekend noga kantwale Tuesday Wednesday off no on Friday you just call off sewulira bulungi you take off ku Tuesday saa musanvu oba wano newe bakakumande no Wednesday no over Uganda kusayininga takali giri mitwalo ebiri tiketi kutwala ya $10,500 over America oli we London 8 hours enyonyo taking off photo stabilizing okudda mu okulaba katumu mutandika descending akati tuzola genda Uganda abo baveko mukwano gwe baliko nze muganda akola oba agurubena muwala nyagala muveko okay tujiveke eyo file katugende kugamba abantu badonatinga kidney ali ku mitwalo 2.5 katugende ku file endala owaye file endala yewa mwawo mbomu yaleta we Boston yaleta mukyala ate omukyala namugaa tulete brother ebintu bino bisoboka tebisoboka twali mu America scenario zino wali oziwuliddeko ezo zisobokera ddala ndabye ne ku comment yawe nkutudde omukazi awandise comment ku nsonga eyo omanyi bwagambye omusajja oyo omusajja yali mu bulumi waliwo omukyala ataddeko comment n'agamba
bwe muyinza obutakyalaba abakazi wadde okubanjula senga wakeeyako n'okyalo oba n'oyanjula baali kulaze bakondomi be era wali mubuuziza kuba mukobe nalaba aliwo gwogamba ndeete nti wali obalaba mu kwanjula naye mulowooza kuzaala mu baana b'abandi temukyalayo temwanjula bwe baleeta bakugamba muko kati kamuyige nti gye bazaala omukazi banjulayo so waliwo akiwandiise nangamenga naye omukazi ono alinamu omutima naye kakande nedda eyo komenti twagiyiza kirabika si mukazi genda ku ono gayiri basaza akantu ke ne bakaza mu WhatsApp genda ku TikTok ye akantu ako bakasize ne bakaza mu WhatsApp naye bwe ngenda ku TikTok gye yatadde ku TikTok yoyo gayi ogende mu message kuliko message nga 5 so omukazi agamba atya aziyiseemu bwe nti era gye nakomye kusaze mu kusoma ndaba yagambye bayitiridde okuzaala mu baana b'abantu tebalirowooza kukyala waabwe kubanjula ekyo kijja bayigiriza okwanjula abakazi tekubanga abako bonna baali baddewo n'olaba bowadde amakanzu n'obalaba bwe yaligambye nti mbaata bulaza ng'obuuza yaliwo ntyo nga saamulaba nti oba olina connection oyinza n'omuyita emabega n'omulagamba okay mpozi yaani ye gundi bw'ogira n'onyiga ku mukoddomi onogamba mpozi muko gundi ali atya nga ndudde omulaba oyogera omu ne ku muko ka text banaye muko gundi ali atya sikyamuwuliza oyina okulira gwe wawa enkoko yennyini mukoddomi wakugamba muko waliwo oyo gwogamba oyogera amanya gonono gwe yagambye ajja ngamba muko gundi yabeera egyendi kasimuwuliza ye okimanyi ng'omukyalo ono badde tomulaze nti opakuka ku mannya gakugambye n'omuntu n'olaga nti ndoza tubitandike oyinza okusika omu ku bakoddomi bo eriyo in a very chatting way casual nga tomubuuza wama mbuuza ku muntu bwenti naye muganda wamu omubuuza mukopa luku nga simuwuliza akoze ow'e Masaka okimanyi nti ayinza okukugamba nti oyo nga simutegeera muko naye ebintu bino byapeninga mu Amerika tebiriiyo mu diaspora ebyo bintu weebiri n'ebisingawo bijja bitya oyinayo keesi tubuulire eriwo ate eyo yennyini gy'ogamba anti abakazi abamu eyo mu Amerika abamu bawakanye mikwano gyange babeera Maryland tebagamba lwaki aswaza abakazi ebyo tebiriiyo wano biki kati njagala nkifunire ddala nkuweyo keesi emu etefaananamu bwetyo naye ngeri close waliwo omuwala ndowooza mumanyi sijja kwogera state ye kuba omuntu ayinza okugamba oyo agamba gundi sijja kwogera state ye n'amannya tukkiriza muwala Muganda bulungi yajja n'afuna omuzungu n'amuwa sampeta bulungi eya Amerika wano n'amuwa empapula ziba zikyatambula balinayo 2 years period eyo gye bayita period eya kombo gye musooka mubeeramu eya green card 2 years okulaba obufumbo butambula n'awulira boyfriend ekitambula eno biconference biki n'ateramu boyfriend bwe yaliko e Uganda n'amudirectinga bulungi ekintu nga bwe kitambula n'amulaga omanyi ono omuzungu yali yakolamu ate kati ono ye mukyala abazungu bamanyi buli kimu bakiteera abakyala joint account zonna weziri adownloadinze bank statement aweereza omwami biki omwami azze ng'omugenyi bwe yajja teyamuleeta waka naye mu kitundu within next city yalinayo kyaliyo ye yakasiba Christmas etuuka agamba omuzungu njagala genda wa sister for this Christmas bampise kinaabooke namugamba yanange mbadde mpulani nga genda mu bazadde bange mane nagenda fena naye bw'aba sister wakuyise sirina buzibu njagenda mbeere ne bamuzeeyi bali ize n'agenda teyakubira sister we mugamba ono omuzungu mukoze ki mwebasiza nti nzijjeeyo ye yalowooza ndozi omuzungu tajja kimu omuzungu aba bamubuuza ki oba yali ayagala ki yakuba essimu nga tagikwata n'akubira sister n'amubuuza oyo ali eyo badde njagala ku gundi nkuba takwata yeebase biki n'amubuuza nga tali yeeno ko ye yajjajjo n'amugamba nno taliyo ate sister teyalowooza nti ono alina kye yayiyiza kuba teyakimugattamu
yali alaba kyansonyi n'amala n'awona omuzungu bwe yavaako n'akubira sisita namubuuza oyo namugamba ndi waagungu salaki tewaŋŋamba omusajja akubye esimu butokwata aba abadde akubuuza biki oba biki n'agamba olimba nti akubye avuddeko naye tandaze ekintu kyonna nze mugambye toliiyo simanyi gy'oli nga nakubbiri yagendanga lwabiri mu nnya krisimansi yawedde oba yamukubira ku lwabiri mu mukaaga ku makya oba okomawo ana ebiki nga takwata n'amugamba simulabangako nti since 24th nti ya muzungu najjako abazungu tebasobola handlinga stress mu lwesi zitasobola handlinga stress babaddugavu tuli wala omuzungu ye ensi emunywa mangu n'ajjayo gundi ye yali amwagala bya ddala omuwala omutataazalanga ku bwe yafuna wano ng'ayagala bwalabu naye ekuba essasi mu nju ye mu mutwe n'awandika kanooti n'agamba mu nsonyiwe famire yange naye ekintuseeko kyonna it has nothing to do with my wife involving mu kintu kino kyonna that is just small note gye yalekaawo omuwala lugendo w'amatuka esimu gye baddako okukuba ng'abuuza nkoze nti omusajja ngenda mugamba ki olowooza ngenda kukola nti empapula zi omusajja atankuba essasi kuba yali akimanyi kyaliwe agirina ate abazungu abantu ebintu babatyaatya nga yeebuuza bwe ngenda omusajja notankuba essasi ngenda kuddawa naye nga mufumbo oyo omuwala munnayuganda kyeyaddamu okuwulira nga bamugamba bakwetaaga your husband committed suicide yeekubye bullet mukutu naye yali wani okimanyi nti yali wa boyfriend gwe yayingiza yali akasibye Christmas yali agenzi wa boyfriend yali waggayo oli yayingira naye akyalina empapula ali mu combo period 2 years of green card to make sure the marriage is successful bamuweeye 10 omuntu yayingira talina mpapula naye nga you can risk yalina obudde bwonna obugenda okukola n'akiitinga ne gayiwe n'amulabako nadda naye yawulira ng'alina spendinga naye Christmas it wasn't what yali ng'akina n'amulaba gye yamukweka nadda yali maintainze that very thing until n'atuusa kyayagala naye yawaliriza go spend a night 3 days kyokka sisita we yali akimala ate teyakimugattamu yali amugambye yali mu state endala baamuleeta nga baawe it is a crime scene naye nga tebasobola mukwatako tebamanyi kigenda maaso kuba it is clear emundu ekubye weeri essasiri eryo omukyala tiketi weeri gye yagula alaga yabadde ataliiwo naye gaye yaliko I think ndowooza mu state endala yali yalinyeewo kanyonyi akanooti kaali kamulaga nti omwami agambye tebamumbolobina mu kintu kyonna eyo ye nooti y'omufu oba tolina kyomugamba awo eyo kubanga kiri ontwale suicide note naye abaana balina omutima abantu balina emitima jjukira police investigation bagezaako okulaba eyese yasembye kwogera naani batandika na ssimu ye they found out the last call he made yagikubira ono record company zizibawa what was the information tebali mu Luganda tibetaga interpreter yali luzungu ayogera nzisa luzungu abuuza mukazi we gyali bamba system mugamba for 3 days wano tajjanga osimanyi gyali najja for that was the last call bazijja mu investigation okulaba ayina gwe yagambye ekintu kyonna simu gye bamugambye eki oba okiraba babinoonyereza lwaki yesse nga balaba yasembye kwogera na sisita emboozi yabadde ebuuza mukyala we eno taliiyo yaŋŋambye ajja eyo that was it naye ate n'aleka ng'amusibyewo omuntu mukyala wange talina kikwatagana naku kino kibaddewo naye omuwala bwe yadda olwokuba yali omukyala kulamusinga ewedde okukiriyalinga ne bamuwa access ku nju n'ajjamu engoye ze yasooka okutegula n'agenda biteeka gye yabiteeka naye kugamba okumanya abaana balina omutima yamanya nti investigation kino bayinza okumanya phone recording biki n'abazadde bali ne bagimanya ne bamulaba bubi bakugamba she never attended the funeral teyagenda kuziika kuba yabuuza investigation zino gye ziggwera bwe banafuna phone records ne baziwa abazadde zaali zigenda obbawa the last conversation
omusajja gye yasemba okwogera nga yatta egenda kulaga nti trip omukyala gye yaliko omwami yakuba essimu ne bamugamba eno taliiyo ng'ate bwe yali ayogera naye is a sister. Can I talk to your sister? She's not calling. N'amugamba ataliiyo nti yajjayo ku 24 n'amugamba no. Oba okiraba eyo phone record is always gonna be balina ogikebera ani gwe wayogedde naye oba omuntu omusanze afudde ekisooka yasemba kwogera nani n'ayitamu naye jjukira migration teyagala kumanya nafumbirwa omwami yafa you were victim green card yajja mufuulu erina okujja omwami yafa yali mufumbo ng'ali mu 2 years za green card esooka era olwagira bwati yateekayo butesika 10 olwaleero mutuuze embaga twagirya yafuna dde omulala boyfriend oyo bwe yali agenzeeko bali mu baana 3 kati kitegeeza kyekyo omukulu bwami Kasani kye yagamba ti omukazi abeera naawe nga takwagalangako naye ng'ali naawe omuvubuka oyo ne leero bali naye they have been married for 20 years balina n'abaana 3 omuzungu yayitaawo ate okimanyi nti yamala naawe okimanyi nti bwe yamala omuvubuka yamuwa empapula omuwala yajja ku mugenzi anti ye migration yazimuwa omwami yafa ate noti suicide note oli gye yaleka yali terina weesibira mulezi naye nga kyazuuka nti omukyala alina omuzannyo gwe yazannya omwami n'asalawo yette naye yasalawo amulekera ensi eri mulamula n'agamba ku kibaddewo kati tewali prosecutor yali ayinza mu prosecuting innovation ku kintu ekyo suicide note egamba mukazi wange talina kakwata ku kibaddewo ogenda mu prosecuting oti naye bannaye okimanyi nti yamala naawa empapula bwe zaatereera namwandu fayiringa ate eyo fayiringa divorce omwami yafa ali fule okuwasa omulala n'awasa gaayi n'amuwa empapula n'embaga yakolebwa oyo omwana we yali munnayuganda kyawukana nnyo ku kino ekye Boston tekyawukana byagala okufaanaganamu naye boyfriend yajja byebyo yamuleeta yetta n'okwetta ono tannafa okiraba eyo kati ate aba baleese ne bayitamu nabo weebali n'omuleeta wano mu myezi egi 3 omuwala n'agenda ne tuddamu omulaba nga wayise emyezi 3 ng'ali lubuto ewa olwani community same community yamala mu Amerika emyezi 3 kwena okuddamu musinkana mu myezi 3 ng'ali lubuto nga sirona yamuleeta nga bali mu kooti ng'atona amusasula amulabirira ono atali lubuto atali nnyini lubuto naye ng'alina olubuto n'omwana n'amuzaala abo webali gayi yamuleeta mu myezi egi 3 n'agamba yagenda kusaba mu balokole ono n'amugamba osaba biki oddakiro night prayers ndi born again akwataganye ne bannakenya bulabula ono bwe yakangula ku ddoboozi lumu akomyewo ekiro n'amuggalira ebweru naatya teyayagala mukuba biki ebyo n'amuggalira ddayo gy'ova bwe yaddayo ne bamugamba bakugalidde ebweru kyekyo kakati tugenda fayiringa akugalidde ebweru akwabandoninze okumuggalira ebweru awo yafayiringa omwami eyandeeta ambandoninze ku Amerika siina gwe mmanyiiko yanzigye waffe n'andeeta yanzigalidde ebweru anvunaana kugenda kusaba it is a constitutional right okusaba eddiini gye njagala ngenda okusaba olweggulo n'enkomawo ekiro n'ayomba so he has been abusive yakuba teyankuba but he has been abusive olwengenda okusaba yanzigalidde ebweru n'andinaayinga access okuyingira mu nju nasuze ebweru like a homeless so he throw me on the street naye bwodda mu form 134 it can be enforced on you yeyandeeta game over eyamuleeta naggwayo bw'atyo kitegeeza omwabandoninze n'agenda na filing divorce sirina mulimu
nejjukira talina abaana naye okufayiringa omukyala gw'odivorce naye nga tolina abaana ekitegeeza tomuwa ssente eriyo kye bayita alimony. Alimony is like the sister, the child support. It is a financial support to the spouse go divorcing. Ezimubeezaawo because tasobola kwebeezaawo mu kiseera ekyo ng'omusuddewo. Ekyo kyekiweebwa bweyawukanye naye nga tomulinamu baana. Bw'omulinamu n'abaana owaayo ne child support. Amateeka ago gakwata kati nange omukyala asobola okumbayo alimony. You just need to claim n'olaga nti sirina income oba nina ntono. Yali talina mulimu. Ne bamugamba muwe omudasita. Enamuwaayo omutwalo. N'ebyentambula siri mungi. Ogwa $1 wano tetulina za Uganda. Ogwa $. Ebyentambula nabyo sirina. Era nga bwe mundaba nti yeyandeeta ate ansudde kuba yanzigalidde bwe. That was abandonment. Okay, emmotoka ziri bbiri ajja twala keeri. Ne bamuwemu? Bamuweko emmotoka. Simulinamu mwana ono gwe tuliko? Tumulinamu mwana. Naye nze yamuleeta ali ku foomu yange. Omuleetako walagi. Ne bamubuuza obadde olina ekirala ky'oyagala. Yamuggalira ebweru n'anvuma. And you already violated constitutional rights, freedom of worship. Okumuggalira ebweru you abandoned her. Naye nga yali mu bwenzi. Yali mu bwenzi. Omusudde ebweru. Yasula bweru. That is already abandoned. Wamuggalira ebweru. Teyamukubako wadde olyoke. Nabuuza tubadde tulina ne property Uganda eyo yali azimbirewo yanzigireyo nga poloti gye lina ez'abapangisa ziwedde. Ne bamugamba twagala likodi ku ebyo kubanga ng'okimanyi tekoti zaano zimanyira they cross the borders baagala bamuwe ku bintu ebiri eri. Ono tuli ku girlfriend tuli ku married woman. Yamuwasa. Girlfriend awo takola. Yamuwasa mu by'empapula oba bya ddala oba bya kiyaaye. Bya ddala yali muganzi we yamuleetanga bya ddala naye nga nga bbaluwa eri wali siwedde. Ne bajja e Kampala. Now waliwo okozesa amagezi ag'amaanyi. He had to fight. Kubawo yokoti tekugamba nti genda obireete dduka ekondetedde ebipapula by'ebintu bye mulina Uganda. Yagamba ebintu byalagerako e Uganda nabigaba dda. Bimutuuze wa wano. Ebigenda mu maaso eyo ensi yantama n'enjiviirako ddala n'ebiriyo byonna nabigaba. Ndi wano. Ne bamugamba tugenda kwagala ebiraga nti wabigaba. Mukomewo mu 2 weeks. Ojja nabyo. Mmanyi yokooti ekuwaayo ennaku. Okay. Ati Uganda teri kigaana. N'asooka agamba kansindikoko kadde ng'obwo. Butaani. N'ateeka ssente ku ground. Kola ki? Family n'ekiyingiramu. Kucyankalanyamu. Sama. Yogera bwogezi na chairman n'omugamba bantwala nti kiki ekintu kyange nti omukazi eri gwe natwala. Waba omusajja n'amugamba inajjayo stamp. Endagaano wagikolera wano ennyumba eyo wagiwa maama. Ziri ezapangisa n'oziwa muto wa yakagraduate. Biba byongerayo ku level eddako oyogera ne Euro 65 waawo wagombolola Euro 50 nti nina obuzibu bwe buti bwe buti. Muzibu mwana wegombolola n'ateekako emikono byonna abo bonna baasa. Sula wa kakadde. Sula obukadde nga $3 $10 naye osaving ekintu. Ettaka waligula bukadde 5 ennyumba. Byonna ne babifulumya nga biri backdated. Bo bimanyi Uganda ekiggwa. Kasitero kisukwa n'akitandika n'okitwala ku ggombolola ate ne babagamba tutaasa omulenzi. Yagira yatwala omuyaaye wano. Ayagala mukuba wonna eri mukazi yayogera. Abasajja bawuliriza ate ebifo byonna birimu basajja. Ne bamuganze bw'ofuna amafuta tujja kikola kubawa kakadde ku mmeeza office ku office. Ne baziweereza FedEx. Ziva eri. Nga nsiiringe. Bwe zajja naye teyazisumulula. Azireeta n'azikuba mu magamba babimairinze bibyo bijja international document zivaawa. Biva Kampala.
ne bazisumulula ne bamugamba bino bireke, yabigaba mu bulamu nga byonna biraga. He gave out everything, kuliko signature and authority. Gombolola chief, LC1, byonna they witnessed, yagaba ebibye n'asibula Uganda, is an American. Ne bamugamba ebyo. Aleese obukakafu obulaga nti byobadde otugamba bye mwalina yabigaba. Omuwala n'amanya nti wano baleka babadde bagezi. Teyalowooza. Nakale. Naye okimanyi nti yali amulumbi. Ne mwana, kati ebintu bino byakwebereramu. Kyondaga. Kati ogenda okwetoloola mu myezi ng'eno ebintu biwedde nga munnaffe tumulaba mu lubuto lwakwata. Ng'ali lubuto? Mu mwaka ogwo gwennyini. Naye oyo omusajja akyatambula, ali emmere akola. Naye that was a shock. It has been 5 years. Kanga muteeka mukazi mungi. Baganda baffe nga bali mu bizibu mu diaspora awo, ki ekigenda mu maaso? It was completely like it is the worst experience. Kati ezo sabo kati kesi wenkulaga eyo lyayetta nenkulaga eyo. Abo bonna bajja abantu Uganda. Naye gomanyi nti Gaayo ono ali mu myaka 5 tadda nga muteeka mukazi munju. Abatya? Kabatya, I think he went through too much. Alina shock. It will take him time to trust. Alina emyaka centers eri. Kati kino kijja ku mukazi ng'obadde bibeerawo ku bakazi ng'obaddeko naye Kampala oba just nga obuukidde mu buukire? Akalinga gundi beno kuvuba. Fenna tuteekamu bwe tuti n'enzigyayo egundi kibaati ennene. Ayayaya. Osiise kibaati n'ensulamu bwe nti n'enzigyayo akayamba. Ndi bw'oteewedde omala gisala n'omanya nti kuno osaze buleega. Ebintu bya famire bino birimu omukisa kalo. Gwe kati ono osobola okutomera. Ekitegeeza keesi eno ey'e Boston. Eno keesi ya Boston eri valid. Tetutamanyi oba ddala omuko gwe baaleeta yafunisa olubuto oba ddala ye yamuleeta. Ekyo omusajja asaana nga lwamuggyeko interview n'agala ye yamuleeta. Tuwulira yaleeta omuko n'afunisa olubuto. Tetumanyi oba bano bako ba mu kibuga ono mwannyinaze nga yamufeera bufe. Eyo pate tetugimanyi. Omukyala n'omwami be bamanyi ddala oba omulenzi oba amuleeta nga muko n'amuteeka mu nju. Alaka woba oŋŋambe w'ebintu ebitambula ono omuko yali muganzi we. Kati oli yaleeta omuntu ono yaleeta muntu ng'amwagalira ddala n'emyezi 6 teyagiweza naye. Naye nga teyayagala omuntu yamwagalira mu. N'obuuza omuntu oyo oba yali munda muno yali yamwagala dda. Yali yamwagala. Obeerawo otya emyezi 4 n'okyankalanya. Ne bakukangamu bwe bati bawo nagga naye neeyisa kino gy'otandise. Ng'ali within emyaka 2 naye tannaba n'amutwala. Kati jjukira okumugalira ebweru n'omugana okusaba nga gwe wamuleeta ali ku I-34 oyo. Musango. Busungu. Ati ono bw'ayinza okuba muko. Naye kyenawulidde waliwo ababadde bagaa nti tekisoboka. Tasobola kusasula ezo ssente ng'abaana si babo. Abo balimba. Massachusetts ogimanyi. Y'omu ku states engumu ennyo when it comes to marriage laws eza divorce. Siri munnamateeka a family lawyer oba I live in Massachusetts, but at least I have a general knowledge about Massachusetts law. Kubanga nali mbaddeko mu mboozi n'abantu abayise mu divorce in Massachusetts. Massachusetts yakuzannya when it comes to divorce. Ogenda oyingira kooti ng'omusajja nga ndoza gwakusinze 30% nga mugenda kulwanira 70 naye 30 abagiridde dda. Kati oyo omwami baba mugambye okusasula child support. Kyetutasobola kaayanako nti omuko gwe yaleeta yali muko. Byamanyi gwe yaleeta oba muganda wa mukyalo oba yali mukwano gwe oba ki ekyo tetuyinako bukakafu. Naye ekyokuba abantu bagamba toyinza kusasula child support ng'omaze okola DNA ng'abaana si babo. Bagende balivayizinga family law divorce law ya Massachusetts. Ekyo gye kiri. Era akugamba nti omusajja bamusalidde child support ng'abaana si babo ekituufu.
kisoboka ekisooka Massachusetts etteeka bwe mukola divorce tewali option nti saagala child support balina okuteeka ku child support. It is not a choice issue. No. Mulivansinga luvannyuma. It depends on the custody case. Omwana agenda kubeera kulabirirwa babiri. Ani alina physical custody of the kids. Bwe baba abaana bagenda kubeerera wofaluuku oli alina okuwa that support. Bwe muba mugenda basharinga bayinza okugamba mwembi mu contributing. So it depends on the case. Kati in this case ng'omukyala azadde abaana bataano si ba mwami ono n'amutwala mu divorce. Divorce zirimu emirundi ebiri. Eriyo gye bayita faulty divorce ne non-faulty divorce. Ofilinze divorce, yes, naye ani ali ku faulty. Nze mbadde ndi committed to marriage eno naye because of your fault we are divorcing. Ekyo kigenda kutunuulirwa. Who was at fault? Ekyo factor tetumanyi. Omukyala yafayiringa divorce, omwami yafayiringa. Okiraba ku mboozi y'e Boston eyo tunamanya. Omwami we yalabanga abaana si babe ng'akebedde abaana mu lunkukutu n'agajagala divorce, omukyala yamanya bamukuttemu n'akebera. Bw'omukyala yasaba divorce ayagala kwawukana n'ono. Kaakati bwe mwawukana divorce erimu abaana abo ng'ogambye si babo. Everything bakikolera in the interest of the children. So musiza mu ababiri. Ezimu ku nsonga lwaki bakugamba osasula support y'abaana bataliiwo because waliwo kye bayita something like a close, I forgot the word, kiringanga like a close family and I forgot. Sijukira the for example, kenzijukira ekisokera ddala like you are the sole father figure. Maybe I can use that example. You are the sole father figure mu maaso g'abaana. Teri taata mulala gwe bamanyi. Mama bye yakola naawe bye wakola tebibakwatako. Ne bwe muba mwayombye ekiro nga DNA wagikebedde gye oluyingira bw'otyo omwana abuka dadi ekyalo ne kikuteekesa ku child support kubanga ye only figure gwamanyi. Ekyokubiri relationship. Batunulira emotional relationship and financial support already gy'obadde otadde mu bulamu bw'omwana. Emotional omwana amanyibwe. Kaakati bagamba senga tugamba nti tugenda kuyamba abaana bano kubanga si babo, it is gonna impact the kids emotionally. It will impact them. Abaana tebagenda kubonaabona, balina obulamu bwe bamanyidde. Without you, mom cannot sustain that life. So everything is equal in the interest of the kids. Therefore, when song eyo close relationship, gy'obadde olina n'abaana, that close family relationship, ne final support gy'obadde olina, you are the sole father figure eri mu nju, on addition to emotional support and finance ebaddewo, ogenda kusigala ng'owa abaana bano child support. Wadde si babo. Oyo omwami waba yagenda mu kooti n'agamba abaana si bange, yakozesa private whatever they call it genetics, yakozesa private genetic company. Omukyala teyakirimu. Batabusobola bagambye nti yagenda mu lunkukutu simanyi kwesi n'akebera abaana. You used a private genetic lab. Nobody knows whether that lab is compromised. Oba wakozesa ya mukwano mu. So those results zaali tezikola waawo mu kooti. Kati wano kooti ku divorce kati kyenjagala abantu bakkirize Guy bamugambye asasule child support based ku nsonga zenkugambye. Kati bamala omugamba asasule child support oyo alina otandika omusasula. Kyalina okukola alina funa a very good family lawyer. Ategeeze kooti nti abaana bano si bange
njagala kufayiringa gye bayita affidavit of denial of paternity. Eyo ye fayiro gy'ateekamu. You file with the court in filing an affidavit of denial of paternity. Kitegeeza DNA aido ziddamu zirinfu. Weebale njagala okweggyako obuvunaanyizibwa bwa taata sinze nzaala abaana. Kati that affidavit ekigyataakingibwako the genetical results ezivudde mu state approved lab. Bw'ofayiringa affidavit of denial of paternity, kooti ekusindika mu laboratory za state. Entuufu. Bagenda ne bakuggyako amalusu. Neeragira omukyala ono yafayirinza affidavit of denial of paternity. Ayagala kweggyako all the parental responsibility ku baana. N'olw'ensonga eyo oba tetunatunula ya fayiro gye yafayirinze leeta abaana ku laabu eno. Ng'ebola mu Uganda ng'olina ky'oyagala bagamba bamuweereza mu laabu ya poliisi oba omusawo wa poliisi oba simanyi butabika mu ddwaliro lya gavumenti. Olabira gwe bagambye nti bamusindisa wandegeya ku laabu eri private. Okimanyi nti byonna byopaletingira mu state. Butabika hospital omusawo wa poliisi yakebedde manyi ensigo bakuzaala n'emu. Ebyo biba bya gavumenti. Kati results eziva mu state lab ne zijja mu kooti nga zikakasa nti abaana si babe. Then kooti egenda kugamba kati tukakasiza abaana si babo. Naye olwo olukwesikwesi lwe yakola and you verbally abaana si bangu, it doesn't work. Eno kooti ya divorce yo yabadde tunulira interest of the children. Era bakugamba nti omusajja bamugamba asasule salary support agenda musasula. Naye it is not the end of the world. Alina kufuna family lawyer. There is still an opening. Kati kooti singa proving anti ddala si bange lwaki sikoma terminatinga anti mala okuba proving anti si babo then ogenda kufayiringa complaint alina okufayiringa gundi endala alina okufayiringa petition ebanga claim for salary support deformation modification complaint for child support modification. In that child support modification are requesting nti okusinziira ku results ezavudde mu state lab which court is going to recognize. In addition to the already filed affidavit of denial of paternity in Sava child support modification. Ebyo byonna bitambula process by process. Kiri kyekyasoka. You were the father figure. Yeah, si byakufa omutuka eri n'ogamba nakoze DNA test. Divorce takes 90 to 120 days. Kati ono baba agisaze omubuulire oba abaana si babo. Who is on the birth certificate? Yaliko yennyini. Yagenda mu ddwaliro n'ayiwako. Amanya g'abaana. Kati nze nsazeewo tandika kyaswasa support. Kati bwe kiri eri to go to the next level. You just need to know what to do. Meanwhile, senga zino tozisasula tebakusiba. Teekayo zino, kola kino. So that okitema. Kati at the end of the day, bamala filing eyo. Complaint, na filing a gundi eyo. Eya modification. Na kutekamu claim. Or modification of child support. Na saba. Do you want it to be terminated or you want to bakukenderezeeko? Ngate sibange. Oyinza okugamba nti kankole bibiri. Ngeri omwana gye baakulanga banda. Oba you ask to be terminated. Then court negamba nti to terminating the child support based on the fact that takyalina parental, you're filing affidavit of denial of parental. Paternal whatever, affidavit of denial of paternity, evidence ziriko zava mu state lab. It is true, is not the father. N'olw'ensonga eyo, kireimu ye y'okuterminating or modifying the child support has been accepted. Child support has been modified to zero contribution. That will take a time. Agenda kuba kitambuddemu. Naye kikusesa, you cannot claim reimbursement of sentence in Ozowadeyo.
anti era mbadde okubuuza kati omukazi ono ansasulira wa nga yeyandeetera bino byonna ebizibu sente zobadde toziwa abaana those sente omulamuzi yazisalawo on the interest of the children. You were the sole father figure. You had the emotional and the financial support of the children. You were the only guy they knew. They don't know any other father. Omukazi ono yandeetera ebizibu ye etteeka limukwatako wa etteeka terina we limukwatira because she cheated on you. You cannot tell omuntu gw'ovunaana musango gwa kucheatinga bwakucheatinga mu divorcing. Eriyo omusango gwe bavunaana okucheatinga. Omuntu akucheatinze you divorce her. Teri ali mukomera because of cheating. You cheat in a marriage, the marriage ends. Amateeka agammwe maani. Uganda gyeri wali yali eruzira ku okucheatinga. Sebo wano baali bakubanga engassi nga oyenda kumuka omusajja. Kati awo naali badde njira baana bana olunaku. Omukazi labayo kakande omukazi mu America bwazaale wa neighbor mukazi wange n'azaala abaana wa neighbor tabana musango kimwagala okuŋŋamba akukooye. She doesn't feel love anymore. Mukazi waddemu okwebaka ne gwayagala ati kabona teri muntu gwe basibira kugira olinamu divorce kyoyinza okufunamu nti child support bakusaliramu kini because it was a divorce fault eri kuyi kati noyo ate ekirala tetutannamanya bano bayinza kuba bagamba omusajja bamusalidde child support naye ayinza okuba tebamukyalidde child support nga bo olwawulidde ssente baloza child support ayinza okuba mukazi yasabye alimony because there is alimony and there is child support. Mukese ne ransomwa alimony buterefu how kati omukyalo oyo banaava mu divorce n'aziryako emyezi nga 8 omwami ono ebyokugambwa ati kabintu genda Uganda ebyo tebikola keesi naku oyo omwami yeetaaga emyezi nga 8 okuva mu ekintu nga yekozeseza process gyenkugambye ajja kivaamu naye gino emyezi gyagenda okumala nga akola kiri alina owaayo ssente wazajja musiba. If you have a backup child support aweza omutwalo gumu 12 ogenda ku 90 days mu jail. Allahu Akbar. Kweza gumu 2 nga togusasudde you go for 60 days. Nebe airport shoyinza kulinnya genda nti omuntu gwe najja e Kampala ne nkuleeta nendeetirako ne muganzi wo nansasulamu okunzaalamu nanteeka ne ku child support nannema nannyingiza ekkomera ddala omuntu pulogulaamu ze ziba kuki child support. The word is child. Obadde omuwa abaana interest w'abaana obola tosobola kusaba reimbursement bakomya nkomi kati kitegeeza ekikudde Uganda nti America ye tosobola kuddayo kakati anti kati awo yamba omwami agenda kudda Uganda ye mufo ky'okusasula ssente. He just know what to do with the law. Ekyo kintu akivaamu abaana bwaba baddala si babe kati badde ku kintu ekyokumanya abaana si babo 5 naye ddala bonna booli oyinza okuzuula nga abaana bonna si babi 5 naye nga tera bonna si ba boyfriend ng'omanya oto balimu batata nga 3 kati asobola okusaba alimony which is the financial support gy'omuntu gw'oyawukanye naye okuba nti asobola kwerabira kati omukyala asobola okuga nti kale omukyala support guwedde naye okusinziira ku family gye nnina tubadde tubeera bulungi n'oyo. My only income cannot support these kids anymore. Njagala nti alimony kyali wange nkoze divorce n'abaana si bange kakati atawo support omuvuddeko child support kikwedde ekyo okikubye mu myezi nga 8 ekimaze. Then alimony is determined based on the time gyemwamala mu bufumbo. Sometimes 1/3 or half yo bagagenda ku training nti sente zenkola sina tebagambye gayi yakolamu alina kampani kati omuntu wa kampani mukyala ne waba akola omutwalo omwezi nga gwali mu business oyinza okuba okola 2 kitundu then you have more money than her olina omuwa sente agamateeka bagakolera bakyala kakati agenda kuwona child support ajja kuwona alimony. Kati twebuuza ezo sente ze bagamba omusajja ololo bamusalidde sente bamusabye alimony oba bamusabye child support ajja kusasulako ekimu ku byombi asobola okuva mu child support zino tajja kuziwona alimony tamuwona
kubanga oyo nalinda byeko omuntu eyawukana n'omukazi gwatalinamu wadde omwana nazibazimuwa nagamba dde nsoma ndi ku course nkola kitono sirina ssente ate nga onali ku full time ne bamugamba muwe ssente $200 buli mwezi nazimuwa muwala olina ozimuwa buli mwezi $200 ezisobola omubeezaawo until part income stabilizes mbadde ku course we are divorcing sobola kwebeezaawo mbadde nyimiridde okwoma ebisinga yabikola ndi mu kusoma ne batubuuza ssente ez'okola ne bagamba onogenda muwe $500 buli mwezi kubanga she cannot just live below standard of living alina osigala ng'obulamu butambula todivorcinga muntu ye agenda ali kasasiro kuba mu divorces you maintain her until she picks up ensi bw'omanya amateeka ewuuma gwe naye nkubulire kati omwana yenna ava e Kampala eno information ekubeeremu bino ebintu by'okukyamuka ngenda mu America n'okyamukira eyo ku bantu weekanga America ogikooye wekka nkubbirako waliwo awukana n'omukyala atamuzaddemu naye ng'ali lubuto nafuna olubuto lw'omuntu omulala bakyankalanya awo biki okiitinga oli mu basajja biki ne baawukana kati bwe baawukana tebadivorcinga agenze bwe yagenda eri olubuto ne lukwata bw'atuuka okuzaala ng'alaba yazadde nga nate luzaala ali lubuto n'afairinga divorce omukyala n'agenda mu kooti n'asaba alimony sikola ndi lubuto sirina maanyi ndi wiiki lubuto ne bamugaa atandika omusasula ono alaba yakoleza divorce onoomuwa divorce nyamuwa divorce nti kale ne bamugamba atandika omulabirira takola ali lubuto naye ng'olubuto si lulwe osaana olabirira ebitali bibyo alina olubuto sisobola mulabirira alina omusajja yamufunisa olubuto n'abaganze sirina musajja kubanga nkyali mufumbo okuwomye okay eyanfunisa olubuto simba wange ne bamubuuza yafunisa olubuto oli naye nti nedda nti what happened it was a one night stand okimanyi nti gyekiri ku America wano one night stand tebagibala anti bakikkiriza bakibala yagamba olubuto it was a one night stand mukazi wange wagendako ewa Kakande ne beeyagalamu n'afunirayo olubuto omukazi talina musango anti no ngamba bayawukana bwe bayawukana bwe batoli n'afuna olubuto gye yagenda naye ono teyafayiringirawo divorce abantu baawukana ne basigala nga mukyali marriage nga teri agitaddeyo omusajja teyapapa agiteekayo n'oli teyagiteekayo yalaba olubuto olukutte luli myezi nga 6 omukyala n'agifayiringa n'asaba ono bamuwe ssente naye yali tasobola kusaba child support teyazaalayo ne bamuwa limoni n'ayita ku limoni omusajja n'agezaako n'agamba nti sisobola kumulabirira eyamukola olubuto waali omukazi agamba sirina musajja I'm still married to him so is my husband alina okundabirira ng'agamba olubuto si lwange teri agenda kuddamininga olutalo lulwo anti nga luzaaliddwa tebalina amazzi ge bajja ku mwana mu lubuto bagakole DNA they had to wait ne bamugamba meanwhile olina omumulabirira mu process eno alimoni sikola ng'okola bwe yamala ozaala nga mpozi kyeyali ayinza okugamba nti oba omwana wumu kati awo nakkiriza nti omwana si woono kuba senga yali agambye nti we yali alina onogenda mu paternity fight okukakasa nti omwana si wuwe otherwise yali agenda kutandika child support naye meanwhile why child support until you prove you are the father si gwe wakubaawo kakati bw'amala ozaala n'agamba olubuto bwe yalufunamu it was a one night stand I'm not sure about the father yet kitegeeza omwana si wono tagenda sayininga birth certificate bagirekeri open si oyo naye gwe nalufunamu it's not in my life because we went out I met a guy we got drunk we were funny and we ended up having a good time and that was it so I'm not in touch with that guy
sirina simu yate one night stand temubera kwa masimu totwala address yange totwala simu mukono guberanga gwango manyengo bwezesisinkana nezaawukana terida mugira ku America kweguli and she's a woman. So that is what happened. So nenfuna olubuto kati I need to search mfune tata omwana right now omwana wange I am still married this guy. So alimone yeetagisa to take care of this woman. Ne bamumusalira ng'omwana waali si we naye nga yababeezaawo naye nga tata w'omwana omuvubuka waali naye nga bagambye it was a one night stand. I'm not yet sure about who is the father. Nina okukola omuwaka wange obanzire ku club eyo wetwali ndabo bagayinza clubbinga following weeks ne mugamba tewampisa bwanji. Kyenzudde Kakande abasajja mu diaspora kye baliko kikamba. Abamu olowooza bwe tubeera bakakkamu ne tufumba ne tuwoza ebintu ntuyita balalu ffe tuli mu bufumbo. Why? Mudacha toletayo matanda. Okubeera smart. Toleta matanda. Omuntu yabona n'abamu balina abakazi ddala bategeera. Zaara. Kakande kankuleke muganda wange. Nja kunoonya mu party 2. Siibula abantu. Abantu mbasiibula kati nno simanyi tujja kufuna obudde nja kunoonya oba ojja kunoonya. Ngenda kunoonya. Ati ya migration. Ngenda kunoonya. Kakande ngenda kunoonya. Ngenda kunoonya. Ngenda kunoonya. Mbatu nnyo. Leero kino ekyabatuuseko sibanenya. Pamu kunagenda naawe za Boston. Leero ku luno muli bannange nkaabira wamu nammwe. Leero sibanenya. Naabe Canada bakutumidde. Canada. Mbetaaga. Kakande. Abe Canada migration. Tujja bafuna. Alright. So banda bire bonna oli Orlando oli mkulya kasente David aliwa. Ye omufufu yangu. Ali Kampala. Bosa bane bya bosa byaterere by'omukazi. Byakira bosa muve musajja mufumbo. Yaterera. Moza Boston. Bosa oli ku bosa wawa. Owe Boston osia. Bosa siyako yaterera. Bosa sitaka. Yara mora yali amujja Boston yali amusumbuwa. Nekasa yafuna omuntu omutuufu. Bosa weekend gwe tugamba yaterera. Yaterera. Waliwo yali amuwadde omuntu we Boston. Yamukoze bubi. Bosa asobola we Boston. Bosa agende Oklahoma. Baba. Kakande. Neyanza nnyo neyanze ge time yo naye nga ngenda kunoonyako immigration tukwatewo kale bandabire bonna kale boss